Katambi kolaba kakwatiddwa ekiro kya leero. Akatambi kalimu mwana mulenzi Dr. Chameleone nga basitula musitule okuva mu ntebe mwabadde agaŋŋalamye. Basembeza oba kewandiise akagaali wuuyo n'atuulako wabula nga yeesika bwesisi era ne batandika okuba nga bamusiba. Ebintu ebyo basiba abantu bwe bateeka ku bugaali obwo oba abalabi b'omupiira mumanyi ebitaasa kwe batwalira abazannyi b'omupiira nga bafunye injari. So ekintu ekyo basooka ne bakikola nga akatebe mwana mulenzi oluvannyuma olumutuuzizaako ne bamusiba bulungi ne bamufulumya ennyumba ne bamutwala. Era ebweru wabaddewo emmotoka ebadde erindiridde gy'oyinza okuyita ambulance nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nti olaba wadde ng'omuzira mungi nnyo essaawa zino wali mu United States of America. Bino nno we bibeereddewo zibadde ssaawa 3:04 ez'ekiro eri e Boston mu America gyali essaawa zino. E Uganda wenkoledde story no ziri ssaawa 3 ez'okumakya ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa February. Ekitegeeza nkoze story eno nga waakayita essaawa 2 Chameleone ajja ateekebwe mu mbeera gy'olaba, asibibwe ku katebe, ateekebwe mu ambulance, addusibwe mu ddwaliro. So mu Uganda budde bwa kumakya wabula mu America budde bwa kiro. Naddala state Chameleone gyalimu eya Boston wali mu Massachusetts mu bufu obufaananako bwe butyo. So wenkoledde story nga ssaawa ziri 7 za kiro mu America. So ekiro kino wadde nga Uganda budde bwa kumakya, Chameleone addusiddwa kipayopayo mu ddwaliro ng'embeera y'obyobulamu bwe etabuse era nga tabadde bulungi n'akamu. Embeera ebadde ya emergency era ng'abasawo b'obalaba badduse misinde ne bajja n'ebikola. Musajja wa Katonda ne bamwetika. Juliet Zawedde ono nga mumujjukira bulungi nti ye yagenda ne Dr. Chameleone era nga yabadde amulabirira ebbanga lyonna. Oluvannyuma lwa Chameleone okuteekebwa mu mbeera nga bw'ogirabye mu katambi, Juliet Zawedde avuddeyo n'akola post okunnyonnyola obujjuvu bwa byonna na kiki ekibaddewo. Juliet Zawedde agamba nti my bestie is not feeling well today. He has been taken to the hospital. I pray for you, my dear friend Chameleone. I know you are currently unwell. May the Lord grant you a healing touch and restore your health and strength. Comfort you in your pain and give you the courage to face this challenge. May you know that you are loved and supported during this time. Jose Chameleone. Juliet Zawedde ng'agamba nti bestie we Chameleone tali bulungi olwaleero, atwaliddwa mu ddwaliro. Juliet Zawedde n'agamba nti asabira mukwano gwe Chameleone, akimanyi nti embeera mwali si nnungi. Ngenda kudde wa Juliet Zawedde katusokeko katambi kano. Chameleone uyo Chameleone ngali ne Juliet Zawedde. Chameleone obulamu bwe bubadde bwatereera nga w'omulaba awo era abadde akiringa with the big girls and the big boys mu United States of America. Obulamu bwe bubadde bulungi ddala
era nga yaddamu n'okujooga ng'enjogera bwegambibwa nga omulaba mu katambi awo. So Chameleone has been doing fine, abadde bulungi ng'obulamu buddidde ddala engulu era ng'ateeredde ne sekuteerera yina awo yali ne mwana mulenzi Wizo Manizo mu America ngera obulamu buteereredde ddala era bangi kibakubye wala nnyo okubeera nti ekiro kya leero ekiro mu America wabula amakya ga leero mu Uganda, okubeera nga ekiro kya leero mu America mwana mulenzi ono addusiddwa kipayo mu ddwaliro ng'embeera gy'alimu tewoomya nakabululu era nga tesanyusa. Badde mugamba nti Juliet Zawedde agambye nti asabira Chameleone olw'ensonga nti akimanyi tali bulungi n'akamu yadde. Agamba nti asaba Katonda amuteekeko omukono oguwonya n'okuba nti obulamu bwe abuzzazza n'abuddaabiriza n'okuba nti awa Chameleone amaanyi. Asabe Katonda agenda maaso n'okuba nga abudaabuda Chameleone mu bulumi obungi bw'ayitamu n'okuba nti amuwa amaanyi okusobola okwaŋŋanga embeera gy'agenzeemu ey'obulamu kati. Juliet Zawedde ajjukiza Chameleone nti amwagala nnyo oba Chameleone ayagalwa ekitenkanika n'okubeera nti agenda muwa sapooti ye mukadde kano. Oluvannyuma lwa Chameleone okutereera weewo nno ng'ali ne Juliet Zawedde nga bagenda maaso n'okuba nga beeraga ekirovidovi gye buvuddeko awo. Bukisi by the way bwayitingana waliwo n'obutambi obwali butambula awo mulaba mwana mulenzi Chameleone ng'atayitimakinze Juliet Zawedde ebitenkanika era babadde mu mukwano mungi ennyo mu United States of America awo nga bagenda maaso n'okuba nti beeyagala ne sekweyagala yena not until ate bino we bijjidde olunaku olwaleero Chameleone n'atwalibwa nga nga tasobola nakuba nga yeesapootinga. Akaposti ako kakolebwa mwezi ogwo gwa January bwe twadde tumaliriza, kakoleddwa ennaku ntono nnyo emabega. Mwana muwala Juliet Zawedde yabadde ayongera okulaga omukwano omungi ennyo nnyini ddala gw'alina eri Jose Chameleone era ng'alaga how close they are, engeri gye bali nti bali kitole nnyo, buli omu wajja ekigere omulala wakiza. Juliet Zawedde in fact yawandiise obubaka nga obulengera waggulu awo ennaku ntono emabega nagamba nti we are so hilarious. I feel bad for the people who don't get to listen to our conversations and enjoy our hilariousness. You and I, you and I are more than friends. We are really like a really small gang. Jose Chameleone, love. Mwana mwala Juliet Zawedde oba omukyala Juliet Zawedde agenda maaso n'okuba nga alaga omukwano gw'ekimmemmete oguli wakati we ne Chameleone. N'agamba nti awulira n'ennaku oba awulira bubi eri abo abantu abatatwala budde kuwuliriza ye ng'agenda maaso n'okuba nga anyumya emboozi ennyuvu ne Chameleone. Tujja kuddawo awo kati sooke tudde ku bifaananyi bino. Ebifaananyi bino bye bya Dr. Jose Chameleone ng'ali ne Abamakas bwe yali nga yakatuuka ebbanga siddene mu United States of America. Ojja kujjukira nti Chameleone we yatuuka okuddusibwa mu America kyasooka kubeera nga mwana mulenzi oyo naye yateekako eddoboozi Abamakas mutabani we ng'agamba nedda taata yeetaaga okufiibwako, muzadde tasobya na biki, owange nze nkakasa yasobya wano na wali wabula yeetaaga okufiibwako mu mbeera emu oba endala. Era Chameleone bwe yatuukayo bangi baali balowooza nti ajja kubeerawo n'embeera ne mutabani we but bagetinga so close ne batereeza ebyali bisobye. So awo Chameleone yali mu ddwaliro, one of the visits mu ddwaliro, era yali agenzeeyo ne mutabani we Abamakas era awo baali batereeza mpapula za ddwaliro. Ebiseera ebyawo Chameleone yali azezzeemuko ku maanyi, yes ng'azezzeemuko ku maanyi ng'atereddemuko wabula ng'akyali ku bujjanjabi, wabula ate waabadde atuukidde okubanga in fact abadde na mu nteekateeka ez'okubeera nga the legend returns to Uganda
wabula ate embeera y'obulamu neddirira neddayo ate eri gye yasookera okubeera. Kubojjukira bulungi ne we yali atwalibwa okuggibwa wano ebintu tebyali birungi n'akamu. So mbadde nkya kugamba wali ku kya Juliet Zawedde. Juliet Zawedde yadagamba nti awulira bubi eri abantu abatabeerawo kufunayo kadde ne bawuliriza ku mboozi zaabwe yeezanyumya ne Chameleone. Yagamba nti emboozi zaabwe zibeera nnyuvu ate nga za njawulo nnyo nnyini ddala. In fact awo yagambidde nti you and I are more than friends, nti gwe nange tusukka ku kubeera ab'emikwano. Natekakawo wansi n'agamba nti Jose Chameleone love nti ye ne Chameleone mukwano oba ekirovelove kigenda maaso n'okubanga kitinta wano nawali. So wakati nga Chameleone atwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka, bamukimye wakati mu muziro okugenda maaso n'okubanga gutonya e Boston awo. Saidi eyo munaye embeera bali mu ya nzibu nnyo. Akazira kagenda maaso n'okubanga kakubibwa ddala wano nawali. Naye musajja wa Katonda bamukimye. In fact abokeberako ne weather side eyo bagamba nti there is a storm warning. Mu buufo omu oba obulala bwenkoledde story eno. But Dr. Jose Chameleone bannayuganda mugende maaso n'okubanga mugatta emikono gyammwe ate era mufukamire ku maviivi mumusabire. Entwala gye bamututte ebadde teragaamuko kwa kubeera fine yadde eddakiika emu. Omusajja tali bulungi. Dr. Jose Chameleone is not fine. Pray for him. Agape Christian School eryo lisangibwa Buwama kuli e Katebo. Bagamba nti liri ku musingi gwa ddiini. Bw'otwalayo omwana wo tojja kwejjusa kuva ku kindergarten paka ku P7. Dr. Jose Chameleone, we are praying for you and sending you a lot of love from AGALIWO YouTube channel team. Tugenda maaso okubanga tukusabira Mukama akusuuse okomewe Uganda. Na Uganda oyongere okubawo ekyo ky'osinga okumanya. Ntegeeza omuziki. Eddoboozi eritudde emabega w'omuzindaalo si ddala yenze abasse ddiyo omusonsozi. Kati vidiyo eno bw'ogenda maaso okuba nti ogirayikinga sisuubira nti olina ky'ovaako. Kale mukwano likinga vidiyo eno. Thank you so much. Webale.